Yebale kunyabo. Zena tumete saida. Saba kubuyambi bwamwe. Uganda wa. Bakuba. Nina embuzi 10. Mu 10 mwenda. Okitegeera. Naye ebyo byonna nengumiikiriza. Mbadde maze emyaka meka. Ngenda kumala mwaka gumu omwezi ogujja. Naye kati bosi wange yankima. Najira mu kampuni ya Hamadi ya Saudi ya Hamadi ya Uganda IEL lyawo ntinda. Naye muganda wange nkera kumaca saa 12 nze siwumula naye byonna nembigumira okitegeera. Naye kati najira bosi wange namala yeewuwe mwezi gumu n'ennaku ne weeks 3. Oyo bosi wange nantwalawa netugenda mu kyalo eno mu site ya Madiina. Ekyalo bakiyita Lubaha. Lubaha. Naye kati muganda wange oyo bosi wange n'agamba nti nedda ogenda wa mama wange. Nemugamba nti nedda office temanyi gontwala otya wa mama wo. Ati nedda ngenda kubira ki? Ngenda kubira office. Maafi mushikira. Nga biseera sirina data yanyuma wifi nga nakajja sina muntu gwe ngamba nti wuno nkole ki? Ngule data. Okitegeera. Kati nagamba ati parking ebintu byo. Emotoka yiyeze nenfuluma nenzija nengenda. Kumbe mama we yali mu motoka nandeeta nagamba ati ogenda kera saa 12 ntikale. Naye ogenda sooka kulongoosa wano nga nogosa amadiira 3. Amadiira 3 buli lunaku n'omaliriza n'ogenda mu nnimiro n'olima n'omaliriza n'ogenda mu ntaama. Nina entaama 10,9. Naye byonna mbadde mbigumidde. Kati lwali lumu n'agamba ati nga nakamalawo myezi 6. N'agamba ati saa meka zino? N'akawansi saawa 12 n'eddakiika 15. Nemugamba nti naye grandmother nkola nnyo era nkyali ku lusozi saa zino. Nkyali ku lusozi ebitaama biibyo ebirala biri eri wansi. Nkyali ku lusozi ezo ensozi zonna nzirinnyako. Naye byonna nemikumira nengamba nti kankole. Naye ne bagattako kunkuba. Okitegeera endala ziziri eri wansi. Kati lwali juuzi nayingira mu nju anti tuliwo n'omulalu wetubeerawo n'omulalu. Kati yayingira mu nju muwala we yagwa eddalu naye kadda ne kakomawo naye nayingira mu nju yange nafuuwera negamba nti nze tebinkwatako ate tebindya. Nakola ki? Nafuluma nagamba ati galawo nenzigalawo nengenda mu ntaama. Kana akasana konna kesawudde konna kankubi. Amazzi gakuba, omusana gukuba, tolwala, towummula, tokola ki? Okitegeera? Tolwala, towummula. Naye byonna n'obigamba nti oluusi omaliza saawa 6, oluusi saawa 7, oluusi saawa 5:15 bw'otyo n'ogenda neweebaka. Era enkeera n'okeera saawa 12 n'ogenda wansi. Kati lubadde leero juuzi nali mulwadde nagwa ekyuma eky'embuzi ne kinkuba wano ku mabbali wano wekyankuba. Okitegeera? Wekyankuba nali mulwadde era
nenkubuulira nengenda kuki ebirala biibyo bijja biibyo biri mu kujja naye obudde bugenze okitegeera naye nembeera awo nenkola ki naye nga neweninnya olusozi mama nkwatawo nendyoka neninnya olusozi okitegeera kati nembagamba nti banange ndi mulwadde era nenkubira ofiisi nembagamba nti bano ndi mulwadde naye bali mukunkaka okugenda okola ki kati nkole ntya kati nebagamba ofiisi nebaŋŋamba era nebankuba nebamenya essimu yange ekyaja nebagikutula era omuwala nagamba ngenda kugulira kyaja biki nensirika era nenkugamba nti nembeera obulungi ngenda kwimuka ngende nkola ki nkole okitegeera muganda wange naye wajuzi nagenda mukulima nenkomawo wenakomawo wenti nadda muki munju yange nagenda okugulawo ndina ekisumuzo kyange nagenda okugulawo nga kiki nga bantakudde ennyumba yonna mu nsawo yange wonna nga batakudde okitegeera neŋŋamba ofiisi nebagamba nti oba bakugulire ki air ticket ogende ki oddeyo neŋŋamba nti kituufu bangulire air ticket nzireyo kubanga siwummula bankuba nkola ki nembeera awo kati leero baŋŋambye ati nfune wuzo nfunira mu kataasa nembagamba nti nze siri muna Saudi sobola afuna ki wuzo mu kataasa sobola afuna wuzo mu kataasa nebankaka nebansika mama najja nansika natandika okunaga emikono nenemwesikako wenti nayita abawala nebajja nebagamba nti Saida afuna wuzo nebagamba nti sigenda afuna wuzo era ekibeera kibi sigenda afuna wuzo nayita omulenzi Saida afuna wuzo nti sigenda afuna wuzo nze siri munaki muna Saudi okitegeera kati awo taata nayingira nagamba kiki nti bano bali kuŋŋamba nfune wuzo yaki nze nfunira wano bulijjo wuzo okitegeera okuva omukazi oyo ayingire mu nju yange omutwe gunnuma empewo eringa mpewo era ndi kuddayo waka saa zino essimu bagindobera njibba bubbi era wengenda okubeera ofu